Yes, okay, tugenda maaso etandika butandise. KINA films bakutuusiza entandikwa natenga bulijjo. Egenda maaso mpola mpola. Tutandise yasema kula Musa. Senko Burundi guno tutandika butandise The Bridge of Love. Orutindo ye filimu etandika mbulambalamba The Bridge of Love orutindo. Tosadde kulekani bakunyumereza bunyumereza. Era tugenda kusinkana Kyagulanyi Sentamu Bobby Wine ele Perestinado. Sema kula Musa kusukurene. Etandika butandise tugenda maaso mpola mpola. Era nga tugenda kulaba Nakagazubedda ekyatandika Yasini Ndobo wa muzanyi w'amaanyi nnyo. Era ne mweno mwali tutandike ate nga Nabukalu Mary Sentamu Henry gwe tumanyi nga Banjoman ne mweno mwali ate nga ne Mukasakani. Era ne tugenda mulaba Kodikanios Wamala Sherina Kagwa John. Efilimu etandika butandise Sempereza Badru Kakembo Sinani bonna bali mwene etandika Mukalugwiro Hafiswa etandika butandise. Tutandika lutindo oba Bridge of Love. Nagambye zigenda Omax Videography Buterevu wadeli kwenda je center. Etandika butandise kwenda je center shop number B12 level 1. Sabu nange mukasera kano tutandika n'omwana mulenzi wuno olugero luno lwawandikibwa era nga Semakula Musa yaluyiya. Musajja mukulu okwebezaawo teyeganya mulimu gwonna ng'abavubuka abalala ensangi zimu we bakola. Kale no ayina bakasoma balayika okubani batwalira amazzi. Omanyi obutonde bujja bukyusa kituyita evolution. Nakagazubedda Nabukalu Mire ba costume designer. Naye ate tudda ku kikomere ekyabagagga waliwo emmoroka yali etuuseewo. Bwekuba eŋŋombe eyali munda kwe kujja alabe emmoroka ki yali eriyo. Hamza Beka yakuta amaloboozi. Yagezaako nnyo okuyita asikaali oba akola ku by'okugula geeti nga taliiwo. Kyeyakola kwe kujja yeggulire geeti eno. Semakula Musa locations manager. Etandika butandisi tugenda maaso. Bane mama goli ku gate banange mama nsanyusa kiraba mama. Kale no tulengera omwana ono w'obuwala. Era ng'ewaka wazze weewaawe wazaalibwa. Kale no yasanyuka nnyo okulekani mama amusanze w'ewaka. Bane mama mbadde nkumiisi. Shelina Wamala transport manager. Etandika butandisi genda maaso. Era tulaba lutindo The Bridge of Love. Eriki yatandikira okulekani ayita Eric ajayambeko. Kakembo Sinan yakoze ku makeup artist yakoze ku makeup. Kale no yayita Eric okumutegeeza nti omwana wuno akomyewo. Omwana afa akomye bannange Kutos Emmy welfare. Kale no mama yasanyukira nnyo okuleka nti atona amuleese era mukwano gwe. Wabula ng'okujja kwe baate bamusuubira ssaawa eno. Waliwo abagenyi abatazunza njuki. Omuwala naye atazunza njuki. Tugenda maaso. Semakula Musa Katende ye director of photography. Kale no akatunda ayinza obutakalinda nga omanyi omugenyi yenna abaawo ekintu kye balina okulekani bamuwaayo. Ng'okulekani munnange obugenyi butandika na kyakunywa lwendo lw'amazzi. Yagamba ekyakano tajja kusobola. Ekyokuleeta mukwano gwe abadde mu bwangu amukomezaawo ewaabwe ye mwana ono w'obuwala eyakatuuka. Era emigugu gye ne gigibwayo oli kwe kwata emmoloka yeeyongereyo ali mu bwangu ne mu nnyumba teyayengera. Ago maka ga mugagga ge tulabye. Kakatuddako mu mbeera y'ekivubuka ey'okweyiiya. Waliwo emizannyo egiyizibwa kwegamba butalowooza nnyo ku mmere. Kyova olaba abantu bano baba bakuga buli kadde. Tewalowooza nnyo ku mmere. Naye omuntu omugagga alowooza nnyo ku mmere ebifiififi ebicepere abirowooza ebicepere. Naye omwavu balina obuzannyo bwabwe obubeera bize emmere. Bakazannya okuva ku njuba wejja mpaka lwegwa. Kwegamba ye bakatategedde niyasiibye enjala. Gye tulengera jjajjaffe Kakembo Sinani. Ndowooza wandibiggyemu omuzannyo.
Ya bintu bino mutandise okuleka ni musaliriza. Ebintu byadde byakusaliriza mutandise okusaliriza. Tedi asaliriza otidde buti. Kubeera omuntu. Nyenya. Nyenya. Kizito Patrick Musa Kense Makula Kabunga Budala bibakoze ku muziki. Bakisoboka tugendeyo kati ndijeyo nditwalira omulwadde. Etandika butandise. Kakano abagenda maaso n'okuzannya. Ono yamugamba yesenga amwali atya. Kandi senga embeera gyali musinungi. Era amagulu gakyagenda maaso n'omuluma. Ono amugamba mbu alina eddagala ly'amanyi eriyinza okuleka nirijjanjaba amagulu mbagirawo era n'abangi abaligezezzaako libadde nga libakolera. Yamugamba ekiba bwe kityo twalime tugenda maaso ne tuleka nti eddagala olimpa senga ne ndimutwalira kuba ekyokumujjanjaba kyendiko. Kakembo sinani agasooke tuzannye kaludo bwe tukamala tujja genda nkuwa eddagala. Njagala olabe ebyabaavu byakwezaamu maanyi oba obwavu bukuluma wezzaamu amaanyi enkya tetujja kukya kyekimu. Abaavu baba n'ebigambo ebyezzaamu amaanyi obwavu nga bususse nti ate otyaguma enkya tujja kukya nga lulala nga lwanjawulo. Tugenda maaso kakatwadde erudda waliwo omukyala atudde kagaali amagulu gamuluma aluma mpola mpola bw'atyo. Abaali awo nga mutabani we n'agamba munnaye senga gye mbadde ngenza okuleeta eddagala erinadde nkugambye. Ono kugamba yeewunya eddagala luno lunaku lyaleeta buli lunaku aleeta eddagala endagala lyaleeta terikula. Eddagala liringa erigimusa obulwadde. Waliwo eddagala erikola ku bulwadde naye naye eddagala omulwadde lyamira ne libanga erigimusa obulwadde. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi ndagayo zigenda mu Omax Videography buterevu wadede ku Energy Center shop number B12. Kasita otuuka ku Energy Center n'omusuubuzi w'oraga tukyagenda maaso n'olutindo The Bridge of Love. Kali senga kyakola nga mugamba wamma oli muveeko yajeregerera erirye liriwadde yali aleesi ne tuligezaako ne likola sigako tulabe. Kale nno mutako ono afaayo nnyo okuleka ni senga amujjanjaba kuba senga embeera gy'alimu si nnungi n'akamu. Amagulu gamulemesezza okutambula n'akagaali k'abalema kwatambulira kamufuulidde ddala okuleka ndi mulema. Kaaka tugenda okudda erudda waliwo emmoloka yali etuuka erimu owakabi. Enkonkone y'omugagga ogirabye eŋŋombe obanga atuddeko entuule. Ono kwe kujjaggulewo ye musajja mukulu oli gwe twalabye ebiseera bye eby'eddembe aba akima amazzi era gabaga ssente naye ng'alina omulimu gwe yali akola mu bagagga. Kati waliwo emmoloka eyingidde emmoloka okutambula mu nsi emu nga kuliko linnya lya muntu oyo sente aba akuba ntoli ne ziyiika. Ekyatandika butandisi kakatulengera Ereperesinado eyali Bad Bobby Wine efirimu egenda maaso Kyagulanyi Center mwageka ayingidde alina banakani babamu wanga ogamba okyokuwujja obunyama ayinawo kalibawo oluli alinga atambulira ku sepulingi buli lunya n'okukamu abanga alinye mu kannya buli lunya n'okukamu ajayita bane munange ensanyusa okulaba mwana wange. Kakati amaka gano gazze bamwaniriza nnyo nga bamulabyeko be banowole atoto ba loodi bebo bakyali be batambula nabo. Kati yasooka namugamba wayinga mubuze muli mutya wajetole lengera bakyali be bulungi mawe uli mutya babivubuka bya mpisa baje tubaye mwana mama tubaye mwana laga ntamina muka esi mwana mama naye rambi wosai kakati agambe banga liitidde ddala Olivia natera okugenda n'agamba naye twakoma okulaba okuva Olivia lwe yagenda kuyitire n'agamba naye kimanyi nti Olivia naye yakomyewo era kamukuyitira akubuuzeeko mutaka n'akumamu azze ku bugenyi ye mwana sitole ki mwana kyali waffe. Kati ennaku zino omwami ono yali mukwano gwa famire eno nnyo era abaawaka wano abayita maama ng'era omuntu yenna omuvuuka obuvunanyizibwa era obw'empisa olaba omuntu ali myaka egikuzaala omuyita maama. Kati alina mukwano gwa Olivia naye Olivia okuva lwe yagenda mutaka aba takyalabika
Kibula mama mbuzizo why okimanyi nti Olivia yakomyewo nawe twa tuludde okulaba okuva Olivia lwe yagenda badde toliiwo mutaka wuuyo aba ali wano ng'Olivia yali mukwano gwe nnyo era yajja nnyo nga wano okukyala ng'Olivia waali naye okuva Olivia lwe yagenda ataddanga kyokka Olivia yakomyewo ku makya ga leero no najja okukyala mu ttuntu ekyatandika butandisi bane badde ndedde kulaba mwana mwala Olivia yo alina simayire ensava be bano mikwano gya bukyaliwe mutaka muwa mwana wa mulodi watoto bala alina amajja akasente weekali kati alina abamwerekera balaba bandi be babaawo banange nange mbaddeyo nga nkulowooza nga mubeno gy'oli ondowooza kale nno twabaleka bagenda maaso n'okunyumyanyumyamu aye ne tujja tudda erudda kakati no mukwano gwe yajja okuleka ani amubuuzaako njagala olabe nze bwe nagendayo nga twanyumirwanga nnyo kubanze twagendanga netukyakalako buli kawungeezi ogenda okweregereza ono atandisa okunyumya emboozi ezabaddewo ezaani ezamutaka eyakyadde owulidde buli we bagendanga ewamutaka oli toto wa loodi kwabanga kucyakala kale nno ebbanga lyamaze nga tebakyamulaba omukisa ogwo gwalinga ogufundikiddwa maama yeewuunya nnyo kubanga Olivia ebbanga lyatabaddewo omulenzi naye takyakyala wano kati amubuuza naye mwana wange emyaka 3 mirambirira omulenzi oyo gyamaze nga tajja naye okuva le wakomyewo kijja kikyani n'okomawo ku makya atali naye mutuntu najja okukyala yategeddeko nti onojja kani nga mugamba ekyamaze olulyo tubadde nga twogera era namugambye nti nkomawo yamugambye akomawuka mwala amaze ebbanga nga taliyo engoye zange wazijjayo gye wazituttewo omutunzi nedda sinaba Moses ali eno be bano boyita basamba boy awusigalo ye mukozi w'emirimu egyawaka mundoza mbikomera byabagagga kati omukozi omulenzi owawaka nga mulenzi ndoza abeera house boy the house boy era omwana ono yagenda maaso n'okunyonyola ekyokujja kwa Giovanni babadde kwegamba abadde nga ayogeranga naye tugenda maaso n'ekyo beebuuza lwaki yali yakoma okujja okukyala ewaka wano yakyalanga Olivia kakati munanga oluvannyuma tuddako ewa ssenga ali ku mawulire asoma mpola genda maaso n'eggulire aba akyasoma eggulire nga waliwo wajja abalabala akasente awo yajja abalabala akasente senga sooka okwate kikino kali nga mugamba ezo bazimpadde ku mulimu naye agamba senga ezo nzikuwadde gwe oba ozitereka tulina ebyetaago bingi ebyetaago nambadde manyi sente zoba okoledde ziba zizo kati lwaki ate oba ogenda maaso zikwasa nze mba nzitereka lwaki senga amugani senga nkubuulire era nze yazikolere na sente ezo mbadde nga nzikola ne mu bulamu bwe tuba tukola ku mirimu gya bakama baffe sente zetukolere tuba n'ebintu bingi tuba tuzipulaningira wabula ate ekyobulabe gwe amagulu go siganawona zanno mba ndowooze tunagenda mu ddwaliro banaatusaba akasente kangi ne ngamba singa mba nkoze akasente ne nkakuwa ate kati gwe engeri gy'otakyakola n'obuvunanyizibwa obuli ewaka wano otukuzizza munnange bulungi maama senga waffe kale ne ngamba akasente ako bwe mba nkakoze bwe nkakuwa ne kaba ng'okimanyi nti kalina bye kayambako ekyo nakyo oluusi kiba kyanjawulo omwana ono ayagala nnyo sengaawe wabula bino byonna bigenda okubeerawo agenda maaso n'okunyuma ne senga naye oli omulenzi omulala awulira kati senga amugamba ni kale kano tetuganye kukatereka kituufu tetuganye naye naawe ezo zisigaze kuba naawe oli muntu wa buvunaanyizibwa era olina ebyetaago byo ng'omuntu yamugamba nti kale ekyo kyogera kituufu wabula naawe kennyini senga okimanyi bulungi nnyo nti eggaali eringa eyakulemaza tokyayinza kukola mulimu gwonna wadde okweweereza singa obadde toli mu mbeera ey'okulumizibwa amagulu oba oli awaani badde olwana naffe ne tuba bulungi kati ono yadde erudda n'akukuluma
lwaki eddiini emu ekugamba bw'oba oyamba toyambira mu lukale okuyamba kirungi naye toyambira mu lukale omuntu yenna ayamba oba akola ekintu ekirungi ne batamanya kyandibadde nga kisingako sebo mwe mulina ssente kati mwe mugula eddagala akagaali gwe wayiya senga n'akafuna nze siina kye nali nkoze kwega zonna tiiki gwaziyoola olidde kati nze ye nsiina we nsiimibwa singa agenda okulira waliwo ebigambo ebiyitingana eri ebyokulabikani byakunyoola nsingo kani nga mugamba naawe okimanyi senga maama waffe kumpi atulabiridde yagamba naye kimanyi nti atuyisanga abaana ababe bamuyita senga n'agamba nti olaba engeri senga gyatulabiriddemu tujula kitono n'okulowooza ku bakadde baffe oba abazadde baffe be tutamanyi kubanga senga yatukuziza nga n'abazadde tetubamanyi yatukuza nti atuwola bbanja owulidde senga yatukuza n'agamba nti kyolina okumanya nti senga okutwola teyatwola lwakuba nti we tulikula tuli musasula wabula naffe embeera gyalimu tugiraba ate gwe ekyokuba nga tolina sente si musango era tewali akyogerako nti olaze obulagajjavu era nze abaasobodde nsolera nga okuyiiya ebiseera ebisinga omuntu alina obusobozi obukola ekintu katonda aba agguddewooko kale nno ne gwataggulidde aye tokiikira oyo gwe yaggulira kubanga naawe essaawayo eba ejja kujja bakuggulire anti buli kintu n'essaawa yaakyo senga yabawulira n'abagamba musooke mujje baana bange abawulidde ng'ono atolotooma kyava abatuuza omwana yenna ow'empisa senga aba yamutuuza okutuuza tekubeera ntunda kabalaza nzije okutuuza mubeeramu ebigambo ebibuulirira n'aga abaana bange kansooke mbabuulire kubanga nina ekyama kye mbadde nsirikidde ng'agamba nti sifa ku ngeri yonna gye mbaagalamu wabula mwenna mbaagala kyenkanyi ng'ogyeko ndi ono ba alina kyampadde anjagala bw'ati andabirira bw'ati akola kino oli takikola mwenna mbaagala kyenkanye era yeyeeka gw'olina n'amugamba nti olina okumanya ono muganda wo era njagala mbabula ekintu kye mutamanyi temukyusa mu ngeri gye mubaddemu n'agamba ekyokuba ndi mukuze ne wabeerawo n'embeera gye mutandisa okulowooza enjawulo mu bwongo bwammwe saa mukyuse mu ngeri gye mweyagalamu wadde okwerabirira nagenda kukibikulamu eti nga ndabamu omwana n'agamba njagala mbabuulire ekyafaayo mu myaka gyange egy'obuvubuka lumu mba ntambula ngende nzikiridde manga mu kibuga nsanga ekiveera nti omwana nemutuma Moses ekiveera kyalimu omwana nemuleeta nemutuma Moses ye mwana ono gwenkuzizza yalinda ennaku okulaba waliwo omuntu yenna alijjabuuza omwana eyamusudde tewaaba yasalawo amukuuma empaka olwaleero mwana wange oli mwana wange kubanga bazadde bugibali n'agamba ndi munaye mwana wange saagala oleke ni ogenda maaso n'okwewuunya ekyokuba nti munnange ndi maamawo jjukira nabaga maama kirala n'agamba nti nze maamawo naye tobuuza ekyabazadde kuba bo saamanya era y'ensonga lwaki abagamba senga waabwe balowooze nti oba baana ba muganda wo be yafa oba oliawo naye ng'embeera bwetyo bwe yajja kale nno yabagamba nimutandika okuba nimweyagala nga mukimanyi bulungi nti ono ye namulonda mulonde nina ebimpuuga kakati munnange tugenda okuddako Olivia aba ali wano nga mukwano gwe ye mukwano gwe ole yamuleeta kani nga mugabe wandeeta n'onsula busuuzi wano tewadda kundaba nakomyawo saakubuulira njagala olabe banaye namala okusoma omwaka mulambe emabega nasoma bwannansi nenfuna omulimu gw'obwannansi era nedrive katonda watu wabula abalwadde balabi nga zenteekawo kabina kange mbugolende okube ebbanga lyonna lyamaze ng'ali wano aye nomwatungusese babadde baludde okuwuliziganya nga gaagala nze mbanga kolako anti ngena kati ng'amugamba nti munnange abalwadde bajja nga bakusobera abalwadde buli omu aba ayagala gwe oba omujjanjaba omanyi ssebo munnange buli kintu kyonna mu nsi muno teri muntu ayagala kukwata ku miyembe ng'omuyembe muvundu mukwano gw'omu ku mikwano gwe ng'ogyeko ole yamuleeta n'ozolengera omulwadde oba tonnaba kumukuba mpisa omusagaliramu nadde engulu kati mwana muwala figa gy'alina endabika ye ennungi bweti
bamwagala nnyo nagayinza genda Omax videography ogenda buterevu kwenda gye center shop number B12 tukyagenda maaso n'olutindo era nga tutandika butandisi firimu eno ono naye yali mukwano gwa Olivia nagayingo gyeko oli eyamukomyawo wabula amaze ebbanga nga tamulabika Giovanni kati yasooka namugamba gwe oli mubeera ki nze ninayo olulenzi ko nange nti nina kani olina lulenzi kikani nga mugamba werabidde oli gwe napepeyanga naye yalina omulasita gwe yapepeyanga naye kani nga mugamba okyalina oyo olasita naga munanga ali awo era embeera zitezikyuka wa miguwa era munanga akumamu kwegamba omuntu ogani oli akumamu aba ina kyategeeza ng'abawa bye baagala abawa ssente ze baagala kani nga mugamba ne maama wange amwagala nnyo kono nti ekyo nakyo kyanjawulo kubanga abazadde b'ennaku zino tebakyafa ku musajja yeeyisa atya yaani kasita abanga bawa bye baagala abazadde b'ennaku zino bafa majja kati maama woono ayagala nnyo Giovanni onaŋŋamba ki kati nono naye atandika omwagala kubanga abazadde abaana abawala baagala nnyo ekyo okusanyusa bakadde baabwe kati maama bw'aba asimye omusajja n'omuwala amwagalirayo oba oliawo gajja ne gankwana njagala olabe janga mulwadde n'akivaako ekyobulwadde n'atandika okugamba kati ng'agamba engeri gy'anyirira ennyo bw'abeera mu ddwaliro ng'ajjanjaba abalwadde buli omulwadde olumulaba atandika bigambo mbadde njagala mwagala kwawula kakikolayo bagamba kale no n'agaana owulidde abamba baagala kuwandiika mu bitabo ekyo kyo daagalira ddala kale no afuna engeri gy'agenda maaso n'abalemesa kubanga omuntu akusanga ku mulimu nga tamaze ebbanga obanga akunoonya kuba omuntu ayagala omuntu yoyo yalaba n'anoonya mpaka n'asigala ng'ayagala azuule naye yalabye olwolumu n'alabirawo mbw ali mulaavu kati yagamba afuukula nga abejjako kale netulengera emikwano egy'omwana ono Olivia egijja nga gimukyalirako ewaka okuva lwe yakomyewo musajja mukulu wuuno yayoza amasowaani ebintu kati aba asaawa lujja kwe kutuula wali yasooka najja abirowoozeemu alina ebimusumbuwa jjukira okuva yategedde ntalina kakwati wadde oluganda ku ssengaawe oba gwadayita ssenga kali yamutunulira Moses kati sooka otubule wazze otuule butuuzi awo tukusasula omwezi nga guweddeko nandiki oli mulwaddemuko kati waki ayinamu obuzibuzibu gaddeyo wammwe abalwadde tebajja bw'oba wamanyi wazze ssebo oli mulwadde n'osalawo ejja wano lwaki munagamba ndi mulwadde n'osigala ng'omutaamira kakati ono yamukomako ku ngeri gy'alowooza tatwetwaliza akatuuka omwezi nga guweddeko asaba omusaala situagala kani ng'onaasooka mbuza bama kiki ekikuluma sijagamba nti kani nga mugamba siyinza kugamba nekyaddala kino oba kiri ninawe ebintawaana n'agamba eba buli kituufu omuntu tulwala nga tulina ebitusumbuwa obwongo ate abaami balwala nnyo nga balina ebibasumbuwa omutwe kole tebajja kukusasula olete zino nzeetaaga kati nga mugaki tewasigaddeyo ewaka n'otakola kujja kono nimba butakola bayinza obutansasula mwezi naga tofaayo bw'obanga olinamu ekikusumba gendeko omule maama nja kwogera naye akasinda ajja kakuwa tofaayo bambi ono yasanyuka nnyo yeewuunya nnyo ku bantu abali ewaka wano omugenyi ono ate alinga ye yamufuddeko okusinga abalala newankubadde si bwe baamuwa omulimu yeewuunyiza kubanga si kya bulijjo omukozi okukwatibwa ekisa omwana w'omugagga n'agenda maaso asooka amalirize ekyokulongoosa olujja njagala olabe mami ensonga si yamaanyi kale kibi nti bizinesi yo bagigala naye kati kaakati n'oluvannyuma munnange tugenda okudda eno edduuka limu nga mutaka ali eno ssebo yazze okukyala ennaku zino akyalira kumukumu kali maama yalinamu obuzibu kusuubira bintu byo n'agamba ni gwe tofaayo taata alina amaduuka mangi ngenda kumusaba edduuka limu otandika okusuubula ng'okolera omwo kati bamwebaza nnyo seba agenda nakufunira nazaala we edduuka lyabwerere ku bizimbe bya kitaawe ebiri mu kibuga wakati toto wa loodi
Nindi Kyagulanyi Sentamu original names Robert Sentamu kale maama okuva ku olwo yalabira ddala ng'omwana ono essaawa ena wayagalira okujja jje era taddamu kulayikaani alwawo okujja bw'aba ayagala kujja omwana atuuse n'okulayikaani abajjamu ekizibu efirimu egenda maaso kaakano tujja tudde wa musajja mukulu naye obwavu buluma otandika n'okunya engoye nga temuli sabbuuni kwegamba ojjamu eka erisookerwako kati eryemputu n'olireka omanye eryemputu livaamu na sabbuuni kaakano ono aba ali mukwera yafunyeyo akalimu ono n'agenda maaso n'amugumya teri mulimu mwangu omulimu gwe yafunye bamwayo ka transport n'emmere emmere yagifuna emmere transport emmoroka ekomawo zaali wali ku stage ku kyambuka za lukaaga kati olinnyeyo olukaaga eyo abasigadde n'osimbawo eggumba ono yamugumya teri mulimu mwangu mirimu gyonna gitandika bwe gityo tugende maaso nage tulaba olutindo ye firimu yaffe etandika nga bulijjo eminze nkuweereza okuva ku Emiz Production zigenda mu Max Videography firimu eno gisanga matundiro ga firimu wonna mu ggwanga kaakati Toto wa Lodi unayingirawo Toto wa Lodi nanyene Thembe engomba atulako ntuulo ye Jovan eno yemu ku moroka zaavuga kati ajja akuba essimu eno bwakuba engombe bwaleekanya in fact kuleekanya ngombe ono kwe kujja amugulira olwamugulira yafumita emmotoka munda busungu bumutta n'avaayo kati maama sitole ekyo Olivia simulaba mwana maama Olivia mukubira essimu mwana maama Olivia takwala ssimu aba ali awo Olivia ng'akomawo ovaawa kuyita ate okubira essimu tokwata ovaawa ne zivaako laavu y'ababanda ekyo kiba kye bayita okwongere bane mbadde essimu mbadde mu kyaki tubadde mu sakaramento tokwata ssimu ng'oli mu sakaramento bane mbadde nange ntuukako bada siinako eyatayimu ndeka wekyanga ono genda okwetegereza bannaye laavu y'abaana b'abagagga oli yagwa ku kati mukwale mukubira essimu takwata byebiki ebyo mwana era kyobola nze empya zange ziba zakokinze dda laavu y'omubanda empya ezizajja yazikokinze dda agulawo nawe ogula obasa kyonkuyisemu oluma bannange yoyo omwami gwe baafuna mwana wa mugagga bagagga balina essente ate nono sigwe bawadde munnange edduuka kati mwana wakulya empi bajja mukuba empi nga siwaliwo amutaasa sente bazaagala kyova olaba ekigambo sente we kyagenda kyafuuka kizibu kati mutaka aba ali mukwera kyava alengera ye Moses ono ebintu byamusobedde dda kali ng'asooka mbuuza sitole ki n'agamba ninsooke ntuleko wansi nkente tuula naki kitabu ki nkente bikwatako mbuulira kiki ekikutawaanya kati nga mugamba oba nina obuzibu oba sina tebikwatako kati nga mugamba kimanyi bulungi tebinkwatako naye nange ku mulundi guli bwe nali nga nina ebinsumbwa byendowoozaako ku mutwe nga gonzimbyeko nojja nombuuza byali tebikwatako naye nakuleka bikwateko kati nange oba oli awo nsobola okuwa amagezi singa onzikiriza nendeka binkwateko kale tuula muniga musabudde amatama simanyi oba sayizi yago entuufu yeyo bageyongeddeko kati ng'asooka mbuuza sooka ombula etabu ki eyaze kati nga mugamba nti Giovanni okimanyi nimbadde mutwala ng'omuntu omugaso ennyo mu bulamu bwange era obuvunaanyizibwa abakyala baagala abaami ababafaako era nga babuvunaanyizibwa nnyo ate nga bategeera bulungi ssabwa bina kati ng'agamba ekintu kye yakoze okunsabula mu maaso ga maama kyanswazizza era kyandaze ne maama tamulabamu ka buntu
omusajja gwe mukoddomi okuba muwala w'abanno mu maaso g'abakadde be ekintu ekyo ne bazadde baabwe oba batyobodde nnyo era oluyi lwoba okubya omuwala lubeera luwewuka nnyo ku mbeera eyo gy'ozitweza emitima gyabwe yamugamba ebiluusi embeera bw'etyo eviirako abaagala n'okukyankalana kuba kwagala kungi omanyi wowe oyagala omukazi bw'omukubira essimu n'atakwata olowooza waliwo